bwe gufulumizibwa gugenda kubeera nga guteebwa mu ambyulensi nate mukadde waffe abeere nga asaalibwa. Muzirimu ddaawa nabwe kityo embeera ekira mukadde waffe omusomesa waffe Sheikh Hussein Mutambala gwe abadde tamumanyi. Abaana ba Sheikh Mutambala balwa mujje nabwe kityo muganda waffe atulaba. Abaana be mulaba be baleeta awo be baana ba mukadde waffe baalese obaolyawo bayinza okubeera n'abalala be mulaba abo be baana ba mukadde waffe Sheikh Mutambala. mukkirize nti mubalabye era mutegedde obuvunaanyizibwa obusigaddewo. Mukadde waffe mukkirize nti abaana mubalabye mutegedde obuvunaanyizibwa obusigaddwa bamaama mu nju muno. Kakati basheekhe we tubakaabira nti mubeeko kyemukolawo kuba bino Sheikh Mutambala abaddewo nga tetubayita tunuulira embeera eri mu kitundu. Baganda baffe abo omukadde waffe Sheikh waffe baalese ngaomulabaawo wayinza okubeera nga waliwo abataliiwo baganda baffe owa famire akazindaalo katadde gy'oli olw'obudde abaliwo yogeranga n'abaana bali naye wuuno Sheikh waffe baalese ebeere nga oyo naye wuuyo oyo naye wuuyo urahibukum wa uhaniukum bitahiyati lmamluati lhabbi wa salamati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange bannalukuli mwenna tusiima essanyu lye mutulaze okuva muganda waffe ono lwe yalwala okutuusa muganda waffe lwafudde okutuusa lwe tumusitudde nga tumujja mu maka ge nga tumutwala ku bijja bya kitaawe wazaalibwa. Bannange tusiimye nnyo ku lwa famire ya Haji Tayibu Mutambala kubanga kitaawe yamutumiza naga nti omwana wange nemuba nga mujjiddeko abantu basatu mwetaagaano mu lujja twabale tugamba tugenda muzika mu nkoowe ye n'agamba nkyaliwo mulamu omwana wange mumuleetewa nemuba nga mujjiddeko abantu bataano mwetaaga wano. Naye baganda ba Sheikh Hussein Mutambala abasinga gye bali mu kyalo wano tuliwo babiri, nze nzira ku Sheikh Hussein Mutambala nempita ne muganda wange ono yanzirako ate nga ye Muggalanda ku ludda lwa maama ne bannyinaze we bali wano. Waliwo Hamida Tayibu Mutambala, Sheikh Hussein Mutambala yabadde amuddako, Hafswa Tayibu Mutambala, Hafswa yabadde adda ku Sheikh Hussein Mutambala, nze nenzira ku Hafswa ono kunjoga yenda kuzulaga nti nakiggala. Naye tufiiriddwa nnyo, tufiiriddwa ddala, tuvuddemu ku ludda lwaffe ekiyitibwa empagi. Nebisaba Allah musaasire ebyamusobako. Nsaba bannalukuli Allah abasasulire musera. Nsaba bannalukuli Allah abawe buli kyemwetaaga. Abasiraamu mwenna abakoze buli omu kyakoze. Bannange tweyanziza. Bannange nso ate nebaza dokita ajjanjabe Sheikh Hussein Mutambala atekanyiza mu budde bwonna twali tumuyitira dokita. Allah ayaba kunsasulira, nze sirina kyenyiza kusasula. Era tusaba Allah atutambuze emirembe nga tutwala muganda waffe ejja kya kitaawe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hano leka kayiseewo
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkayisaawo nga neebaza nnyo bakyala baffe ba Sheikh Hussein Mutambala batatulekeredde. Bakyala baffe tutwala okusiima kwaffe nga ffe abafamire. Mama Salwa, Mama Lutfi, Mama Halilu n'abazadde bonna abatuzaalira abakyala. Allah basasule mu bulungi bwereere. Tubadde bumu ddala bakyala baffe mwebale nnyo, mwebali eddala. Kano akaseera ne Seeka ekirwadde kibagamba kyeyalwadde. Bakyala bakudduka. Tena Masalwa tufudduse. Weerondobamu mu abo n'ogamba nnina okujjanjaba Seeka. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitalo kaseera kano mukkiriza olw'embeera tuleke chairman ayogereko gye tuli n'oluvannyuma badokita baleete Sheikh bamuteekemu tusaalire twolekere insha Allah. Chairman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tubaza Allah subhanahu wa ta'ala akeesezza olwaleero nga bwe mubulaba nga bwe buli. Nasaba Allah subhanahu wa ta'ala atuweemu ekyokuyiga n'obulungi lunaku lwaleero. Allah yatugamba nti kullu nafsin dha'iqatul mawt. Buli omu akimanyi nti tugenda kufa. Wabula embeera eno bwejja buli omu emukwata bubwe. Embeera eno bwejja ereeta ebikemo bingi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase ebikemo ebiri mu lunaku luno ebiri mu nfa ya leero. Ebigabo byange biringa bisatu. Ekisooka nsaba nebaza buli Sheikh Mutambala gwe yasanga ku kitundu kino n'amwaniriza n'asobola okuwangaala naye. Tuwangadde ne Sheikh Mutambala okumala akaseera Allah katusaliddewo okuba naye. Tetujja kugamba nti agenze mangu kubanga yandibadde osanga yafa ku myaka 2 oba 3 oba naye Allah ekiseera kyamutuwaddemu ate tukimwebaza. Ekyo kimu. Ekyokubiri twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atwadde Sheikh Mutambala mu bunene bwe. Tubadde ne Sheikh Mutambala nga munene mu ggwanga lyonna naye ng'ate ffe tumusuze iwaffe. Twebaza Allah okubanga atwadde ekyengero ekyo. Ate abantu ba wano nkakasa nti mubadde mulaba nga Sheikh Mutambala si yeekuza nti munene naye ng'abadde munene. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubanga akaseera kamutuwadde tukolagana naye bulungi tetumuyinaako buzibu. Era nsaba abantu mwenna abawano n'abatali wano mbasaba bannange buli ali wano abeera wano n'atabeera wano musonyiwe Sheikh Mutambala kuba Sheikh Mutambala tabadde malayika ate tabadde nabbi wabula abadde muntu nga nze nga ggwe asobola okusobya. Tasobola kubeera mu kitundu nga tasobezza ku neiba oba nga tasobezza. Buli gwe yasobya mbadde nkusaba kulwa Sheikh Mutambala musonyiwe. Bw'onoomusonyiwa ataasobola okugenda mu maaso Allah ng'amusiimye. Ekisembayo Sheikh Mutambala abaana bano batadde wano tebabaladdewo nga bifaananyi nti batunuleko. Abaana bano baseeka nga naye bw'olina abaana ewuwo tugezeeko okulaba ki kye tugenda okukolera abaana bano. Nebaza Ibn Mas'ud High School bampadde ebbaluwa nga bankakasa nti abaana bonna Sheikh Mutambala balese abali mu ddaala erya siniya bagenda basasulira paka bwe banaamalako essomero lyabwe nga basoma nga basula nga bafuna obujjanjabi obwa bulijjo okutuuka bwe banaamala okukola ki okusoma ku ssomero lyabwe. N'olwekyo mpisaawo akalawo kano akagamba nti buli abalina emizindaalo eminene nga muganda waffe wa Paalo n'abalala n'abalina abatulu amala ge mulimu mutuukirire bannammwe abalina ku masomero gano aga primary ate nabo tufune abaana bano abato ne bagenda okusomera kuba ekisinga obunene wano buli muntu ng'aviriddwako munne buli omu kyasinga okulowoozaako abaana bagenda kusoma batya. Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde amawulire ag'essanyu olwaleero mu kaseera ak'ennaku nti aleese essomero abaana bagenda okusomera. Twetaaga essomero endala erya primary. Nze ojja kuntuukirira oba ojja kutuukirira omuntu yenna ku kakiiko
omukuba akaama tufune abaana bano engeri gye tugenda okukola tuyinza obutamala bizibu byonna Sheikh Mutambala byatulekedde naye tukwateko ebintu byetukakasange tuba tubikutte tujja kulaga nti Sheikh Mutambala yalina legasi alina kyeyalekawo bannaye mbasaba kino mu byonna byenjogedde n'oba toyagala kutwalamu kintu na kimu twalamu ekyo kugamba nti bw'oba olina essomero ly'omanyi nga tusobola okufuna Sheikh Mutambala bano gye basobola okusomera tubateekeyo naye bana abatuteyo omwana omu oba babiri oba basatu kijja kuba kituyambye nnyo okuyamba famire okubaako weetambula okujjako nga waliwo alina kyayagala okuyisawo okuseera kano wabula nga bwe babategeezezza abannaye mutusonyiwe batuwadde abantu batono nnyo naawe obutobe tulowooza nti bagenda kuwera batono nnyo betugenda okugenda nabo okuziika abasigadde Sheikh mumusabire Allah amusonyiwe amusaasire n'abantu babagumye subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tugenda bagenda muteeka mu ambulance tumusaalire tugende obuzibu bwe tulina nti enfa eno Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti inna Allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim tukyuse nnyo embeera zaffe kuba embeera yakyuse omuntu afa n'alama agenda omuziika n'amusalya n'amunaaza yakyuse Allah yalonda ani agenda okuziika abamu ababaziise si basiraamu tufunye omukisa nti abatukwateko baki basiraamu naye Allah yakyuse n'abasigaddewo twekolemu omulimu Allah taleeta mbeera eno okuggyako nga tulina okwetereeza tulete nnyo okulongoosa ate Allah aggyewo kino kyeyakoze ki kiyaleese otherwise saawa zino tulina ttiimu gye tugenda okusanga ababadde babadde baalamira okuziika n'okunaaza mutusonyiwe embeera bweti bweri Sheikh Bulime oba waali simanyi Sheikh Bulime oba waali yatuyambako mu kusaalira wano insha Allah kakati nja kusaba basawo baleete Sheikh waffe akaseera kano gwakyoba gwa mukadde waffe waliwo omuntu yenna abanja Sheikh tusaba oveeyo tulabe bwe tuyinza okukikola era wabaawo nga waliwo Sheikh gwabadde abanja nga mumanyi akammwe nawe tusaba oveeyo oyogere nekyabadde akubanja bizinera kubanja abadde abanja Sheikh bw'oba olabanga ebbanja osobola okulimusonyiwalira ndaba nga kyekisinga obulungi naye bw'oba olabanga tekisoboka jangu olabe ba chairman webali wano Batwaibu webali wano Babubakari webali ate tubeere nga tukola ki ekyo tukijjawo nakyo nga tebannasaalira insha Allah biidhni rahman abanja Sheikh nga oli wano tosusa 5,000 duka bunnambiro wali ku muti guli genda wali Sheikh akukoleko ekyo kiveewo abanja Sheikh natosusa 5,000 genda wali Sheikh yeyamye ajja kikolako insha Allah yalira yalwa nkulamira sejjaamu ebbanga lyonna wallahi okulowooza ku lunaku Allah lwali kujja mu makaago bagenda kufulumya omulundi gumu program bazirangirire nga baziisi bakuŋŋaanye kibannanga embeera egenda kutambula bweti haji tugenda mumusaalirira wano oluvannyuma tumutwale ku masjidi wali n'oluvannyuma twolekere Masaka lowooza nnyo kawungeezi nga tebakyakozesa linnya lyo nga bawuza mugenzi buli lweweetabanga mu mukolo gw'okuziika gwonna osingaga ekifaananyi ky'amaziika go
oddanga ebbali nga bakutte 10 n'ebitiyo biwulira bitambula, ddako ebbali wali obatunuulire. Wallahi osika ekifaananyi okakase nti embeera bwetyo bwe lifaanana nga gwe bamalirako ettaka yenze. Bwekityo tulina kubeera nga tusaalira mukadde waffe okuseera kuno. obudde bwakusaalira kubanga tujja kukola nnyo tabagwe bwamabanga embere mabega space ekyaliyo nnene paka eri waggulu. Mu kaseera kano gwe muganda waffe atulaba genda kubeera nga tusaalira mukadde waffe Sheikh Hussein Mutambala. Allah bweyajjulidde bwekityo tugenda kubeera nga tusaalira. Era bwekityo mbategeeza okubeera nga ngenda batuusaako update omyoyo mu kisaati tugenda kutambulira mu ambulance tutwala mukadde waffe. Bwekityo akaseera kano tugenda kubeera nga tusaalira mukadde الله أكبر الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. mu kaseera kano omubiri gwa mukadde waffe Sheikh Hussein Mutambala eri mu kubeera nga gutwalibwa mu maka g'abakadde be wagenda okubeera nga akalabizibwa omusajja ekitiibwa mukadde waffe amutereereza olugendo luno lwakutte olugaziiza kakuliye amuteera ekitambala mufuukuliye ekitambala abeere nga mukadde waffe amusomye ebintu okukola okukola amwejjana mukadde waffe. Muganda waffe nakatwegattako omubiri ekiseera kino gwa mukadde waffe tutuuse mu maka mukadde waffe
Sheikh Hussein Mutambala tafsiri oba muzaala nga bwe tubadde tumumanyi era nga bwe tubalaga nti tumaze okutuuka tuli mu maka g'abakadde be olwa Haji Taibu Mutambala atuusaako embeera yonna atuusa okwebaza kwammwe mwenna mu kaseera kano ak'okusoomoozebwa ak'ennyiike olw'okuviibwako mukwano gwammwe ate mutabani we era baga nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naye ate abeebaza nnyo nnyini ddala wamu ne famire eno olw'obutabalekerera mu kaseera ak'okusoomoozebwa kano, akaseera ak'akazigizigi. Nabwe kityo muganda waffe eyakatwegattako gwe ku mukutu gwaffe guno ogwa SK Muzimu Daawa ekaseera tuko oba oliawo wasoose kubaawo amawulire nti omwagalwa oyo tajja kubeera wano nammwe, netuga nti mukadde waffe mukulu waffe sheekhe waffe mufuti wa famire eno ajje mugalamize nabwe kityo muganda waffe gwe ali ku SK Muzimu Daawa oyo gwe mulaba ye mukadde waffe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jjajja waffe abadde atuzaalira mukadde waffe Sheikh Hussein Mutambala, gwe mulaba awo ye mukadde taata amuzaala, Allah gwakyaleseewo era nga naye nga wemulaba mugonvugonvu naye nga tusaba wakitiibwa. Twebaza abantu b'emizikiti gyonna egy'enjawulo, abagumya wamu ab'ennakasero, nga bwe twabategeezezza nti tujja kubeera nga ab'emizikiti gyonna bweyogerere, ab'erukulinnaŋŋanda ababadde bakuuma Sheikh Hussein Mutambala nti bannange yonna gye muyise abatono ennyo abasobodde okuwooma ebeera eweddeko naye nga inshallah tujja kubeera nga tubategeeza embeera yonna biivinillah, naye nga akaseera keekano omubiri gwa mukadde waffe tumaze kubeera nga tugutuusa mu maka g'abakadde be. Tusaba wakitiibwa Allah abeere nga mukadde waffe amusonyiwa ebyamusobako, amugaziize kabuliye. Nabwe kityo mu kaseera kano gwa Allah gwakyaleseewo, kitibwa Allah kwagalamu kimu kubeera nga olongoosa ebitiibwa. Gwe wenna atugoberera ekifo kino kyolaba omubiri gwa mukadde waffe Sheikh Hussein Mutambala rahimahullah mu kugenda okubeera nga gugalamizibwa. Gwe wenna atulaba era atuwuliriza, ekifo kino tekyetaaga maali, tekyetaaga bulungi bwo, tekyetaaga wabula kyetaaga mirimu mirungi. Tuyitirize nnyo istighfar, era tusabire mukadde waffe olugendo luno lwakutte, Allah amugaziyize ekinnya ekyo, amuteere ekitangaala mu kinnya ekyo. Tusaba kitiibwa Allah mukadde waffe abeere nga amuwejjana. Ab'ebitiibwa tulongoose, tuyitirize istighfar. Saawa yonna tudde wa Allah. Kulwa SK Muzimu Daawa nsigadde nze Sulaiman Kakooza, tujja kubeera kubanga tuvuddemu empagi emanyikika mu Uganda wa tuvuddemu empagi mu Kampala kubadde taliwo nga kiva mu lujjalo, wallahi billahi n'obuuza oyo wawapa mu Kampala yonna nga kiva mu lujjawa. Nja kumusaba ajje abanyumiza olutalo lwakoze lwayisemu kuba bannange batuwadde essaawa tonyo ambulance ate naffe mukiwa twabatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nakwatagana ne Sheikh Mutambala 2018 ng'atandika okujja ku rediyo okulikodinga emisomo gye. Sheikh Mutambala n'afuuka mukwano gwange
nafuuka taata wange. Nsaba Allah amusonyiwe byamusobako. Tulina obudde butono mu nsaasiro. Nze omu babadde basinga okwagala enkuyanja n'enkuyanja y'abantu ezike Sheikh Mutambala. Naye Allah agezesezza ng'olunaku lubi nnyo ng'omukulu yakamala okwogera abate Allah waleeta ekintu ekifaanana bwe. Sheikh Mutambala tuba kugamba nti tumuziike enkoowe, nkakasa mwandirowoozezza nti ensi yonna ezise Sheikh Mutambala. Naye si mukasita yavuze taata n'agamba nti omwana wange mwagala wange, tewali yazzeemu kunyega. Ba Sheikh Saleh Nabugerere mukadde waffe Sheikh waffe temusobodde nakumulabako, abamu temusobodde nakufayo, temusobodde kumunaaza. Tuli mu kufuna kwogera kwabo ennaku zino babadde okumpi Allah yalonda abagenda okukolako era muganda waffe ne bw'oyagala otya nti gundi yabankolako nga Allah yasalawo nti ono yabamukolako. Misikini nzaani abadde mu nsonga zonna ezitambula Sheikh Mutambala, nzaani nga sikirowoozanga nako. Nsaba Allah asonyiwe Sheikh Mutambala, nammwe abakomye ate abawenye ekisinga obulungi. Olw'obudde nsaba mukkirize omusawo atuwadde eddakiika 10 wetutuuka wano ng'emmotoka eyo esembera nga tusalira tuli mu kumenya amateeka olw'obukulu taata tetuyinza muyisaako ebigambo bino. Era nsaba mukkirize mutwalire akazindaalo kano taata ayogereko gye muli. Taata nsaba okkirize ekyo Allah kye yakugeredde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nyimiridde wano okubatwalira ku salaamu. Ensonga ey'okubiri mutegeere nti nsanyuse nnyo okulabika nga akakiiko akakoze okundetera n'omwana wange okumuziika wano kakkirizza ne kamuleeta. Era neebaza nnyo gavumenti ekoze obwezzingiro okulaba nga ekkiriza omwana wange Hussein Mutambala. Abaana bonna nabatuuma amannya ag'ebika nga bwe bagamanyi agabajjajjange, naye ono namutuuma Mutambala nga nina kyeŋŋendereza. Abantu mwenna mutegeere nti erinnya lya Mutambala lyava kubanga Sheikh Swaibu Sebakula we baleeta we twayolesa ekazinga 1946 ne bamuleeta okuba omugenyi omukulu ekazinga. Nayogera ebigambo ebitabangawo mu masomero gonna. Kyava ayita Sheikh Amiri Luutu ne Sheikh gundi omukwadde waffe yali yakafa omutabuliri, n'amubuuza nti omwana oyo bwe Mutambala. Luutu n'amugamba nedda be baana be tujja ebusoga ekamuli okujja naffe okuyimirizaawo kazinga Islamic School ng'essomero ly'abasiraamu. N'ankwata mu mutwe n'annombera edduwa Sheikh Swaibu n'agamba nti era oli Mutambala ddala. Ekyo njagadde mukitegeere nti kyekimu ku nsonga ezatumisa Hussein Mutambala abeere omusika waabwe, bagende ng'okumubuuza nti oli Buganda ng'aliko byakyaki. Ate nze bwe nali owa KY Kabaka yekka, nze nali abantu 300 abakola ku kampeeni ku masaza abiri Buganga Byaga okugakolerako akalulu galeme kutwalibwa abaddafu ab'ebunyoro. Naye district gundi Katikkiro Mayanja Nkanyi yapita n'ambuuza nti onoowa bujulizi ki ng'obota akukutte nti omanyiki ku bya Buganda. Nali mmaze okutwalibwa mu kibiina ekyokuyiga empisa za Buganda, ekyokuyiga ebintu Buganda efaanana etya, Buganda Muteso Mberebere yayita atya, abazungu byajja bitya. Namusomera amasaza konze amasaza aga 20 Kyaddondo Kavu, Kyaggo Ssekiboobo, Bulemeezi Kangaawo, Bululi Kimbugwe, Singa Omukwenda, Mugerere, Mawokota Kayima, Mutambala Katambala, Gomba Kitunzi, Busujju Kasujju, Buddu Pokino, Mawogola Muteesa, Kabula Lumama, Kochikamuswaga Buganga Zikiyimba, Bwekula, Buyaga Kyambalango, Busiro Mugema, Sesekweba, Buvuma Mbubi, amasaza 20 nga mwe muli amagombolola 156 emiruka 2270 n'agamba nti ddala kituufu.
era waite ennaku ezi bbiri nampeereza shiringi kirukaaga okugula eggaali yalaale nampa okukulembera okuba owakewaayo omutuufu wakati mwenna njagadde mutegeere nti Mutambala obanga bamundeetedde nga ye yali omusika wange abaana bonna kuba najaki kuba najjuukirira nti oli waba atubuuzizza ti tukwate amagombolola ago n'emiruka egyo n'amasaza ago era ffe tubanga ffe Mutambala ddala nsaba abaana bange mwenna n'abaana n'abazzukulu Mungu abagaggawaze era nsaba Allah ow'ekisa ekingi mubeere nga mu buli yunivasite gye mugendamu mubeera first grade era nsaba Allah ow'ekisa ekingi mwenna buli abeepankirako okufufugaza obuyigirize bwammwe Mungu kwabassa mwe mugende waggulu الله نسبها زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادتها عند الموت ومغفرتها بعد الموت وافعلنا عند الحساب ومعنا من العذاب وجوازنا الى الصراط والنصيب من الجنة وارزقنا النذر إلى وجهك يا رب العالمين. اللهم نسبها زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادتها عند الموت ومغفرتها بعد الموت وافعلنا عند الحساب ومعنا من العذاب وجوازنا الى الصراط والنصيب من الجنة وارزقنا النذر إلى وجهك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدين وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب العدو وقنا عذاب المراض وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الفقر وارزقنا النذر إلى وجهك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ولا حول ولا Basiraamu mujje guno omulimu tugukole ffenna tukkiriza nti leero sheekhe enkya ggwe obanga ayogera. nkulamira sejjaamu ebbanga lyonna wallahi okulowooza ku lunaku Allah lwali kujja mu maka ago bagenda kufulumya omulundi gumu. Program bazirangirire nga abaziisi bakuŋŋaanye kibannange embeera egenda kutambula bweti. Haji tugenda mumusaalirira wano oluvannyuma tumutwale ku masjidi wali n'oluvannyuma twolekere Masaka. Lowooza nnyo ku kawungeezi nga tebakyakozesa linnya lyo nga bawuza mugenzi. Buli lweweetabanga mu mukolo gw'okuzika gwonna osingaga ekifaananyi ky'amaziika go. Oddanga ebbali nga bakutte 10 n'ebitiyo biwulira bitambula daka ebbali wali obatunuulire wallahi osika ekifaananyi okakase nti embeera bwetyo bwerifaanana nga gwe bamalirako ettaka yenze. Mukyala yagala nnyo bbaawo tagujjanga ku ddiini eswala bwetuuka please mugani tumala okusaala. Nabo kityo ab'ebitiibwa tetujja kubeera nga tusingaawo. Olugendo lwa mukadde waffe Sheikh Hussein Mutambala olw'oku dduniya awe lukomye. Tusaba wakitiibwa Allah amuteere ekitangaala mu kabuli yeeyo, abeere nga amugaziiza kabuli, amusonyiwe ebyamusobako. Nabo kityo twongere okubeera nga tusabira mukadde waffe gwe Allah gwakyaleseewo akwagalamu kimu kulongoosa ku lwa SK Muzimu Daawa. Nsigadde nze Sulaiman Kakooza. Assalamu alaikum.